Fetaka kumulaba n'amaaso gano agagwa fetaka. Ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka wamu n'akaseko ku matama si mulala wabula Emmanuel Panda ow'emyaka 22. Bwe yali ebbujje bakadde be baamunyumiza nti yalwala omusujja ne bamuddesa mu ddwaliro kyokka mu budde bw'ekiro yatabuka era ne bamuzaayo mu ddwaliro kyokka ku luno baamutwala mu ddala ekyaviirako okumukuba empiso ya quinine okukkakkana nga liyitiridde ne limuziba amaaso. Kati bo beerabira okugamba abasawo nti bantuteko what mu ddwaliro eryasoose emisana ne bankuba quinine omulala so overdose neekuba amaaso. Yakula ne jjajjaawe gw'agamba nti yali muganzi nnyo gy'ali. Kyokka mputaba kwesuula mu jjulume kataba mwerabira okumutwala ku ssomero olw'okuba muzibe w'amaaso. Jjajja n'agamba ojagenda osomere ne ngamba ndidda ne ngamba nange njagenda ku ssomero olunaku lumu n'agamba nange leero sigenda kusula mu buliri kanzuukuke nabo. Enzuuka ne tugenda nabo ku ssomero. Naye nga abasomesa sibitegeera because baba balina owandika ku blackboard sibiraba. Ng'atuuse mu siniya engeri gye yali akola essomo lya literature yafuna ekirowoozo ky'okuwandiika ebitabo. Bwe yeebuuza ku musomesa we n'amuwagira nti asobolera ddala. Nagamba osowandiika nze nnayo mikwano gyange awo ku NASA basobola okuprintingira ebitabo. Akatabo ke yasookera ddala okuwandiika yakeekuusa ku ngeri jjajjawe gye yamwagalangamu n'amutwala ne ku ssomero abazadde abamu kye beeganya okukola eri abaana abaliko obulemu. Engamba nti yes nyinza obutaba nga sirina story ye bulungi naye ka nkole story enasobola okulaga nti ekibadde kimuvuga all along ya attitude. Okuwandiika akozesa laptop oba kompyuta. Oyinza okwebuuza nti alaba atya amapeesa n'awandiika. Abaagikola tebaagaana. I think bo tebaakiwandiikako nti abalaba bokka because bo I think baakirengerera wala ne bassaamu software egiramu eyinza okuba tekola byonna naye yeetandikirwako bagiyita narrator gy'olina okubeera wano okujje ne F wana emikono girina okubeera gitambule gigende eno anywhere. Ng'onoowandiika olina okuba n'emboozi gy'owandiikako nga ddala ejja kugasa abanaasoma ekitabo kyo. Si kuwandiika buwandiisi story. A story enagattako abantu omuwendo enakyusa obulamu bw'abantu enabaako kyegatta ku muntu. Ekirala by'ogenda okuwandiika olugero lulina okuba nga lukwatagana bulungi. Ng'omusomi wa literature eyakatandika olina okuba nga olina characters abantu abagenda playinga roles zoyagala baplayinge characters olina okuba nga oziina. Story togenda kulwaninga story nga story inakubaako ne plot like sketch of kyogenda okuwandiika. And then ekirala nti olina okuba nga byoyogera birina okuba nga bigatta like biflowinga. Tokoma ku bigambo byokka olina okuteekako ekifaananyi ekijjayo olugero nga kisikiriza. Kanjite design because mu katabo ako nyagala bateekako omuntu nga bambuka then abala basigale bonna abali amuka naye abala basigale wansi. Kiraga nti okwambuka wali nti ogenda okutuuka wali waggulu kikiba kyangu naye attitude no endaba y'ebintu ennungi yekuma ng'okyatambula. Ngeri y'akatabo gye kalabikamu ye ka dressing. You create something ekintu ekirala nga njo kyeyimirira because wogenda mu copyright bagamba nti obutabo obwo nabo bwe like omuntu bagita intellectual property kongako kalinga company kankogere wenti ko keyimirira so you need to create things kalina outlook yako nga yo yanjawulo. Kyoterabira ye mabega w'akatabo ko okuteekayo ebikwata ku ggwe omuwandiisi. Singa omuntu ababuuza naye gundi yandi nga alina akatabo tabuuza alista abaako ne watandikira nti gundi ye Panda Emmanuel bw'ati yasomera wano oyagala kino omuntu abaana waba takusinkanye personally alista aba ne watandikira agamba nti nja kunoonya. Engeri gy'otasobola kukola kintu wekka era wabawo abakuyambako okutuuka w'oli. Kale nabo teweerabira kubeebaza ng'owandiika ekitabo. Omuntu agambe naye spelling ya wano maybe tyali ntuufu terezaamuko wano agamba naye ate I think sentence eno nagikusomera n'agamba naye I think okoze eminsobo inakyo so otegeeza n'ogamba ekituufu I think aterezeemu wano. Mu kiseera kino obutabo bwe si bwa mpapula nnyingi era tubulidde lwaki. Kimataringa kyo kituufu era abantu bangi bakyogeddeko volume naye ate nze nzikiriza nti otandikira w'oli ekyoyina n'otuuka gy'olaga. Okwawukanako n'emirimu emirala Panda agamba nti si byangu okuwandiika akatabo akalamba mu lunaku lumu. Jjukira nti oba olowooza and it being that
nkyazimba experience, nkyazimba longevity, nkyazimba brain faculties zange okuwandiika ekingi. So agamba nti ntula wansi mpandiike page asatu one day. Mba nkulimba. Lwe yasooka okutongoza akatabo ke yatuma Attitude agamba nti akasente ke yajjamu akawera ddala akakadde akalamba yasalawo asooka akazze mu business. Attitude the Master Key to Success nakatondako obutabo 2. Buli katabo kaba ka mitwalo 2. 12 March naloocha obutabo 10. Obagulako obutabo 5 nenkwata emitwalo 5 nenjisa ku account nengamba gye sigenda gikwatako because anything can happen. Nenkwata 5 nengaza mu butabo. Pande yatula sini ey'omukago omwaka oguwedde era nga kati alinze kusoma amateeka ku university. Yenyumiriza mu kuwandiika nti kumutuusizza ku bantu abatutumufu era asuubira binene mu biseera eby'omu maaso. Kyekyanjanjula ewakaawo Wambale district era yali musanyufu nnyo yandaba nangamba uwandiika nengamba nange alisti abantu ab'amaanyi that's okubatuukako. Yatawaanyizibwa nnyo okuwandiika n'okusoma kw'ogatta laptop ye okuba ng'ekaddiye. Abanno beebaka ku 5 awo n'ogamba I think nze ku 5 sigenda kwebaka. Kaneyongeremu ssaawa 2 nja kwebaka ku 7. Laptop yange yo yali esumbuwa nnyo oyafa I had to pause I think for about weeks nga siwandiika. Ekirala n'akatale kakyamutawaanya nti bangi abalamuza kyokka abagula ne babeera batono ddala. Oyinza osanga omuntu oyinza okwogera mu bantu ng'abantu nga 5 10 ne bagula 4 ne batagula. Oyinza okusinkana abantu nga 2 omu n'agula. Wabula wadde guli gutyo taggwamu maanyi kubanga ye n'okuwandiika bali bati ng'enjogera ennaku zino bweri era mu bbanga ttono erijja asuubira okutongoza obutabo obulala. Hills and Valleys oda akatabo akalala kali public speech and communication. Okwongera omulimu guno mu maaso alina ekirooto ky'okuzimba ekifo waakubira obutabo nti kimuyambeko ku muwendo gwa ssente z'asaasaanya. Yakuzimba publishing entity enaasobola okuwandiika obutabo because ndaba nti nfuna printer yange nabadde mbalaabalamu costs za printing ndaba cost of production eri low wemba nkosa printer yange. Gwalina obulemu bwonna ku mubiri gwo Panda akugamba nti baako ky'okola kubanga obulema si ntandikwa ya kubonaabona. Oba si y'enkomerero. Ekibuuzo kiri nti oyinayo ky'osobola okukola. Olugero lwa Pande lukakasa nti mu nsi teri kitasoboka era teri mbeera oba omuntu yenna ayinza kuyimirira mu kirooto kyo okuggyako gwe wekka ng'osazeewo n'okifiirwa. Baako ky'otandika ebiralo birekere Katonda. Neddakaawo bagiyita NVDA. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Madam Susan